naye nga kyemmanyi naawe okiwulira nti Good Friday egenda kubeera yanjawulo kubanga Yesu yasasula omutango. Katonda yambikulira olunaku luno nga lukulu mu bulamu bw'abakkiriza. Lukulu nnyo mu bulamu bw'abakkiriza. Tusanyukira nnyo olunaku lw'amakungula. Ne twerabira olunaku lw'okusambula ekisambu. Tusanyukira nnyo olunaku lwa diguli. Ne twerabira olunaku olwayingira essomero ng'okaaba. Tusanyukira nnyo birthday. Ne twerabira amaziga agaliwo ku olwo. Oba otegere kye ŋŋamba? Tusanyukira nnyo ennyumba ewedde. Ne tugiyingira nga langi kyekyo bimuli ku ebiri. Buli kimu kyekyo. Abantu ne beeyagalira mu kompawundi. Naye ng'abalaba kompawundi eyo baayiwawo buyiitaka. Wali wazibu nnyo okudizayininga. Oluvannyuma ne basimbawo pasikalamu. Kati mwe muli mu kompawundi mweyagala. Ennyumba eyo gy'otambula n'olaba ebisenge n'ogamba waawo waawo. Ne mulambula ebisenge ebinene ebinaabiro biyigo biki buli kimu. Yamugamba ennyumba ya kabi eno. Olunaku lw'omusingi ne lwerabirwa. Olunaku olwo nga bateekayo bulooka esooka. Olunaku olwo ng'ebisenge bisituse naye nga tebitunulikikako. Olunaku olwo ng'ennyumba esitukidde ddala bagikuba pulasita. Olunaku olwo nga tayiro bazisibe naye ng'ennyumba yonna erumira ejjudde ebisenyu. Buli wantu wonna nga tolina bw'oyinza kusiima. Ezo ennaku abaserebulatinga okuyingira ennyumba balaba tayiro buli kamu kali ku kannewaako nga tewali akimanyi nti awo wonna wali wakyafu. Ebinaabiro toiletsi wali wajjuddeyo biseminti ebipapula buli kimu nga gyekiri. So Mukama ffe n'andaga however much tusanyukira nnyo olunaku olw'amazuukira. Naye obulamu bwa Yesu bwonna bwakola amakulu. Amakulu agaasingira ddala. Lwe lunaku lwe yasalawo ng'ebinaamubaako byonna abimanyi. N'agamba kayeeweeyo. Nga mwana wa Katonda ng'avunaanibwa mbu lwaki agamba mwana wa Katonda. Naye nga byakola byonna byoleka butonzi. Olunaku olwo n'asalawo ne yeewaayo. Nga talina kibi. Wadde akatondo k'ekibi. Ne yeewaayo okulwa ebibi byange. Ne yeewaayo okulwa ebibi byo. Ne yeewaayo okulwa ebibi by'ensi yonna. Ate ne yeeweerayo buli generation okutandikira awo okutuuka ensi lw'erizingibwako ng'omukeeka. Emigga egyakubwa Mukama waffe Yesu ddagala lyaffe naye nga ye bulumi. Olunaku olwo yakubibwamu emisumaali gye bayita enninga. Balina kugikuba mu kintu nga kigumu nnyo.